abakulembeze okuva mu bitundu ebyakyolisa kuli baminisita n'abakaba paalamenti bakunganye ku kitebe eky'ebyokwerinda Mbuya mu kutongoza ebikujjuko bya Terehe Sita eby'omulundi gwa 68 ng'omumyuka wa sipiika ajja kubuulanya yabadde omugenyi omukolo awulira embeera y'abaserikale ba UPDF Brigadier Masiko Henry ayanjudde projekiti 8 ze bagenda okukolako mu disitulikiti 8 ezikola ebbendebendo lyakyoli okuli eddwaliro lya Kitgum Hospital Wall Community School mu disitulikiti ya Gago n'amalanga ebikujjuko ebikulu bigenda kubeera Kitgum. Marking the 38th anniversary of the birth of UPDF, and particularly thank the people of Acholi for their enduring support and choosing the side of peace. Minisita Mbese by'enguudo Jeno Katumba Amala asinzidde n'akubiriza abaserikale bonna banagenda mu bitundu by'Acholi okusimba emiti ebiri buli omu. Whether from our own pockets or whether from the central source, I don't know. I wish that each one of us could plant at least a minimum of 2 trees. And preferably the shea nut butter tree, which is facing extinction. Adombako omukyalo ekituku Beatrice Anywa asabye abakulu mu magye okujjukira ebifo byonna bwe bakola enkambi bwe basinzire okulwanyisa omumpembe Yozefu Okonye. Put in record the sites where the UPDF assembled during the struggle, like in northern Uganda, when you are flashing out the insecurity, where the barracks were located, and now we have moved away. Please do something about those places. Ye Haji Muyanya Babali ategeeza abakunganyi nga waliwo ebbula ly'omusaayi mu ggwanga era n'asaba abaserikale okwenyigira mu kuguwaayo. So I actually would like to see if it is possible that blood donation is among the items when you go to Kitgum, that people can donate blood because Uganda has a crisis of blood. Wano omuduumizi wa UPDF Gen. David Muhoozi wategeereza nti amagye gasize okujaguliza mu bitundu ebyakyoli okulaga okusiima n'okwongera enkolagana. The choice of Kitgum in Acholi sub-region was deliberate. That region has suffered conflict and is recovering from the trauma and effects of war, and it's now on the course of rebuilding itself. Ate minisita ebyokwerinda Adolfu Mesiti akubiriza bannayuganda okwongera okwenyigira mu kunyweza ebyokwerinda. The role of the people in guaranteeing national security and stability, which is a prerequisite for national development and prosperity. Yolanya akutidde bannayuganda okwegatta okulaba nga balwanyisa obuli bw'enguzi. We have a community corrupt to the core, and the battle against corruption begins with each one of us. Not pointing fingers, but dealing with it from our own backyard and our own front line. That's the only way we'll be able to deal with the issue of corruption. Ebikujjuko bya Terehe Sita bikusibwa mu 6 omwezi ogwokubiri buli mwaka nga bajjukira olunaku aba National Resistance Army bwe balumba enkambi y'e Kabama mu 1994 ng'oluvannyuma lw'olutalo mu bajjeje erya UPDF. Mutebi Sulaiman yakusakidde Green ku lwa Bukedde TV.